أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abatulaba ab'ekitiibwa tubaanirizaako ku mukutu gwaffe The Truth Behind the Darkness, nga olunaku olwaleero mu programu yaffe Sunni n'omushiya ani yabula, tugenda kubeera nga tukyaza oba tukyaziza omukulu agenda okutunnyonnyola ensonga ezitambulira, ensonga abibuuza abasinga bye beebuuza ebitambulira mu bantu oba abasiraamu abawansi bye baagala okubeera nga bannyonnyoka, era nga si mulala wabula tuli naye yatuuse dda, ng'era ngenda musaba abeere ng'abuuza ku batulaba n'okweyanjula. Ya mikono gyaffe abatulaba, umma ya Muhammad ejjudde ebizibu. Mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Ustaz Adam Sebyala nyaniriziddwako wano, am hosted mu studio eno. Omulenzi ono musunni waba mashehe gogo basindise agumye abeeko byambuuza, era nange ndi mwetegefu okumwanukula kunguru oba ne munda naye nga mubufunze. Esebo Sheikh, tusanyusa okulaba abantu beebuuza oba beemulugunya ku kubaawo kwammwe nga bagamba nti temuluŋŋamya wabula mubuza bubuza, era omushiya yenna okusinziira ku nsomesa bashekhe gye batusomesa nti mukafiiri. Mbadde nsaba osooka otangazeemu ku ekyo. ya mu umma ya Muhammad muyinza okubamu abantu abakyamu mu umma ya Muhammad, era tuyinza okugamba nti ono musiraamu fasiqun mwononefu, ne mu umma ya Muhammad ate temubeeramu mukafiiri. yeeruwa umma ya Muhammad ye muntu alina shahadatayn, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kasobe ebyo obeera nabyo kyekisumuluzo lyale ekikuyingiza mu busiraamu, era kyekikujjamu kati ogamba nze sikyakakasa era sikkiriza nti Allah ali omu, era sikyakakasa nti Muhammad yali mubaka, yali nabbi oba mubaka. Ekyo ekyakuyingiza kyekikujjamu, so si omuntu obulala yenna kubisigadde obutakutegeera ebisigadde, okubanga takutegedde nakutegeera naga tiwekati kirebeka mukafiiri oyo. N'empisa zonna empisa bwe ziba zikusiiwuuse ne bwoba mutemu lyali, obutemu bwo, obulimba bwo, omwenge gwo, ebyo byonna byonna oyinza okubikola eno mu busiraamu ng'omusiraamu omwononefu. Era emiggo gy'omunywi gy'omutamiivu gikuba mu busiraamu, tebagikuba tali musiraamu. Omubbi nti Kurani egambe nti omubbi bamutemeko omukono, bakutemera mu busiraamu. Bw'obeera ng'oli mubbi tekikugoba mu busiraamu, oba musiraamu mwononefu. Otegeera? Kati emiggo, okutemwako emikono, okukubwa amayinja, byonna bikubibwa mu busiraamu. N'olwekyo ekikujja mu busiraamu nakubeera nti oganye shahada
Allah takyali omu, Muhammadi nze mulinda bati si nabbi era si mubaka. Ekyo kyokka ng'osimbewo akati awo ssebo. Mu buufu obwo bwennyini era abamanyi batutegeeza mu bigambo byammwe nti mmwe mugamba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wa sallam teyali nabbi, wabula obwa nabbi bwali bwa Ali, Jibuliru n'ebuwabya. Era zezimu ku nzikiriza zammwe musoosowaza nnyo Ali, Nabbi Muhammad ne musuula ebbali. Emboozi eyo lwaki egenderedde mu maaso bwetyo abajogera ne batakalira okubakaliramu? Lwaki omuntu bamukaliramu? Omuntu omugamba nti owaayi ndeetera ekitabo kyabwe omuli byogamba ebyo, ndeetera ekitabo kyabwe, oba ne bwaba tannakireeta aye nga tajja kukireeta. Abatusomesa basheekhe bakulu. Very good. Era ate tubawe ekitegeeza n'ekitabo ky'omusaba alabika akirina kati akireete. Kubanga kati ebintu si byakufumbira eri mu kiyungu nti kati tuguyeeguye abantu bwe tuti. Bwe muba mufaayo ku byenzikiriza, oyo yabyogera mumukalirangamu nti leeta ekitabo, ekisooka tagenda kireeta. Ekyo kimu. Olw'okuba takireese tokoma awo. Naye abashiya babeerawa, bali ebusoga eyo, bali egindi, ne mu Kampala muno mwe bali. Kanoonye essomero lyabwe. Era bamaamidde batambudde. Kanoonye essomero lyabwe nawale muzikiti. Tubawulira wangi we wali kati. Very good. Nawale muzikiti gwabwe nti genda Ekiteezi, genda Lwafu, genda wano, genda wali. Gendayo era bajja kukwaniriza nzize okubakuba neebuuza. Kati bali bansomesezza naye ate tebatuletedde ekitabo naye mumpe ku bitabo ebyo. Bajja kulaga bye balina, bajja kulaga silabaasi yaabwe, bakulaga ebitabo ebisomesezaamu abaana baabwe, ng'ekisinga wali ekisinga okunyikira ye la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ekisinga wali okunyikira ye Kuraane n'okugituukiriza. Ekisinza wali okunyikira ze sunna za Rasulillah, sunna za nabbi. Sunna za nabbi tebaziyita bweyisi nti tuli basunna, bazituukiriza. Enjawulo wakati w'abagyeyita ate nabana abashiya. Abashiya tebatuukiriza nnyo sunna okusinga oli akifudde ekigambo. Nakubira omuntu ekifaananyi. North Korea ogimanyi? Bagiyita Democratic Republic of Korea. Democratic Republic of Korea. Mu linnya lyayo mulimu ekigambo democracy, naye terondangako bwa pulezidenti obwansikirano. Otegeera? Obwa pulezidenti obwensikirano, naye mu linnya lyayo Democratic Republic of Korea. Tekolanga ku kigambo kya democracy naye mu linnya lyayo democratic. Ate South Korea yo ya democracy. Eronda ekola ki parliament gyezirya ejjako neteeka wone president yabada mu kibiina kwezo South Korea. Naye mu linnya lyayo terina mu kigambo democratic. Kisoboka omuntu okweyita erinnya naye nga fil muhtawa munda mu content tayinayo wadde akabonero. Mu bya sunna osobola okweyita sunna nga mu sunna tozituukirizanga nako. Sunna nti basheekhe bazitusomesa nga ekisooka ebirevu temubifaako, temubikuza, temutema mpale. Ne sunna endala eza nabbi zeyakola ki zeyasomesa. Kati sunna ki zoyogerako ssebo? Owaayi kati ate oleesa akagambo janibi kapapajjo, kubanga ate abasunni abatakuliza birevu bayitirivu, kabinja katono nnyo akataategeera kirevu, akakifudde ensalosalo eyawula wakati w'omusiraamu n'atali, kabinja katono akalimu bwannalukalala, kakisomesa bubi nekafuula, in fact nekavuma n'okujerega abasunni abatalina birevu be basinga obungi. Ekyo kyo kimanyi, abasunni abatalina birevu be basinga obungi. Nolwekyo ekirevu si kabonero kakuba musunni oba n'okutuukiriza sunna, wabula kabonero ekirevu kabonero ka muntu ataategeera lwaki ekirevu kyalagirwa.
ntegeera bwotyo lwaki ekirivu kyalagirwa nga omuntu alina enkofiira n'atalina kisobola okubeera ensaleesale y'okugamba nti tolina nkofiira nolwekyo oli mukafiiri ekirevu kaali kabonero e Madiina kakwawula mu Yudaaya n'atali kwawula social symbol hadithi bwete bwegamba mukuze ebirevu mukwendeza maki amasolobu wa khalifu lyahuda tusobole okubaawula ku Bayudaaya kati kikulaga nti social symbol kabonero nga tuli mu society akawula nti nengedde musiramu munange wuuli kati omulengerera ku nkofiira otegeera kati ate omuntu afudde enkofiira akabonero ng'era ekirevu kali akabonero mu kiseera ekyo nga engoye tezaali nnyingi nnyo naye kati omuntu ateekako enkofiira n'ayawulwa olyosobola okugamba nti nno buli atayambadde enkofiira wano ne hijja wakozesa ya bwereere nekino kyagize bwereere ne swalayo osalira bwereere kisobola okutuuka ku ekyo nti omuntu enkofiira efuuse nsaleesale y'okwawula omukafiiri n'omusiraamu munzikiriza ekirina okukoma ku bubonero buno obutulaga mu society kati omuntu bw'atabikiriza kino na kino byonna n'abitabika bambi simanyi oba mubugenderevu oba lwakuba muwendule kubanga abakulembere Muhammad bin Abdul Wahhab fe tumanyi yamusindika Muhammad bin Abdul Wahhab Bungereza yamusindika okusomesa entabukatabuka mu busiraamu oba oliawo omuntu ono mu bugenderevu nga mukama we Bungereza gwe yatusindikamu akikola mu bugenderevu mu commission yakutabulatabula abasiraamu akafuwaza abatali bakafiiri oba ddala akikola nga takimanyi kubanga ate n'obutamanya nabwo bungi mu bantu sebaseeka nga ggwe gye bali nga bakola mu butamanya ekyo kiyinza okubasonyiisa naye ate nabaana abasomesebwa balina okukiikinga seekoono naye kino munywevu mubuuze ekitabo mubuuze ekitabo kiruwa tagenda kukireeta awo obwesige tandika obba mujjamu essebo otherwise kiri kyogambye ekyozo kibadde ddala temukiriza Nabbi Muhammad kugamba Jibrilu yawabya subhanallah Nabbi Muhammad omuntu yenna agamba nti ndi musiraamu teri atasobola kusangula mu kigambo Nabbi Muhammad kasi oli agamba nti ndi musiraamu manya nti ekigambo kya Nabbi Muhammad kyasoose okunyweza kubanga ne Allah nga tukyamutabise nga tukyamugatta n'abanaswara n'abayahudi nabo bamanyi Allah n'abashirike b'e Makka baali bamanyi Allah naye nga bamugattako ontegeera baali tebagamba nti Katonda taliiyo no baali bamanyi nti Katonda gyali naye nga bamugattako ekintu ekirala bakatonda abalala abatono small gods kiki ekyawulawo musiraamu yenna netuga nti kati kikuyingiriza obusiraamu nekikwawula ku mushiriki agatta nekikwawula ku muyahudi oba ku munaswara ye Muhammad ensomesa ya Muhammad nolwekyo ashhadu an la ilaha illa Allah ekyo tukigatta n'abayudaaya n'abanaswara teri asinzibwa kujjawo Katonda wa anna kati bwogamba nti Muhammada obo bawukanyeeko bali abanaswara n'abayahudi agamba nti Muhammada oyo musiraamu agambye nti la ilaha illa Allah ekyo tukigatta n'abalala naye kati ogamba nti Muhammad rasulullah nga woyingira wansi wa Nabbi Muhammad mu bantu abamanyi Katonda omu naye nga bannabbi Muhammad oyo bwe tugamba nti busiraamu buli ayekakasako ekigambo ky'obusiraamu shahada ey'okubiri aba agirina mu ngeri eyo ekyokubiri omuntu kyagamba kijja kitya tekuba kuvoola tekuba kwagala kutandika kuswaza busiraamu okwogera ebigambo ebyo era lwaki obyogera nga ne gw'obisonzeemu ate abyegaana bw'ogenda mu maaso ng'okiremeddeko ku muntu oli abyegaana nga gwe kyogenda osaasaanya mu bantu n'omuntu atannasiraamuka n'agamba nti ate eyo wali abagamba nti Muhammad
Muhammad ne Jibril bakumpanya ebintu byali byamulala. Abasiraamu bwe bagamba ku nabbi waabwe, kati nkugamba omusajja awuliriza nga mukatoliki, tebasembagamba nti nabbi babalina n'enkaayana ezo. Kati gwakiremeza mu ddiiro nga negwosonzeemu ate se kyagamba gw'obuswaza. Oli mu kuswaza busiraamu eri abatannabuyingira nti busiraamu eyo kyetinda se kisaanikire, balina bino na bino, ne Kurani yabwe tebagikkiriza, ne nabbi tebamukkiriza. Kyo gw'osonzeemu ontegeera akyegaana era asobola n'okulaga ekituufu ekiriwo. Lwaki ogenda mu maaso n'obulimba nga negwobitemererako abyegaana ate nosigala ng'ogenda mu maaso? Ekisookera ddala oba ovodde, otegeera, oba ovodde ate oba otaddewo pokopoko ku bintu ebikulu ennyo ku nabbi Muhammad. Gw'osonzeemu akugamba nti nabbi Muhammad kikyekyo, nabbi Muhammad mumanyi, nenyinza oba oli awo okubanga njawukanamu naawe katono mu kumumanya. Nze mumanyi nga omuntu eyazaalibwa nga nabbi. Nabbi Muhammad yazaalibwa kiki? Yazaalibwa nabbi, n'akula nga tasobyangako, nga n'aba n'amuwakanya gye bujja bano abashirike b'e Makka bamuyita Swadiku Amin. Ono ye mwogezi w'amazima ate omwesigwa. Bw'otuuka ku kigambo mazima, omuntu atulaba ayagala akakase oba amanye byoyogera by'amazima, kuba mu nsomesa zammwe mulinamu tukuya era nga kwe kulaga obulimba n'okweka amazima okusinzira bwe bakitunnyonnyola. Omuntu atulaba ayagala kumanya byoyogera mazima oba tokuya kiki? Tokuya osobola okweka ebintu nga gosinga library enene mu Kampala, obanga gosinga ebitabo ebiyitirivu mu Kampala. Kakati ate omuntu asobola okugamba nti abo bakweka, wali badde okweka n'ebitabo byonna nobiraga sikukwena library enene singa mu Kampala. Kigamba nti abantu senga batuula wali ne batunuulira omusajja ono yeekaza, abo bakweka naye seeka nti bwe baba bakweka library wali balitaddewo yaki yonna ejjudde ebitabo bwe biti. Kati akweka ate ayina kola ki? Butalaga kitabo kyonna. Kati ate gwe agamba bino ne bino ate gwe toleeta kitabo. Library eri open eri mu very good. Genda bajja kuwa weyazika n'okweyazika bajja nabikuwa erimu n'ebitabo bitwala ebiri, waliwo n'ebiri masitowa facility tewali, otegeera. Kati oyo omuntu awandiika, omuntu alaga nti ntimbye wano, ate toga nti oyo akweka. Kati bwogamba nti oyo akweka kitegeeza obwongo oyagala bagamba tebategeera. By the way, sigamba nti gwoba totegeera, oyagala kugamba bantu bali nti tebategeera, naye ati abamu bakugwamu nti ayolesa takweka. Tetugamba nti ayolesezza, library eri wali ebitabo bijjudde, oyo aba takweka. Ekyokubiri, ekigambo ekyo kya Kurani tebakiyita kukweka, bakiyita kwekeka, okubanga weewala okutuusibwako obuki obulabe. Kyekigambo taqiya. By the way, ekigambo omuntu agamba nti tukuya aba anaanagira, kwe kukyogera ng'onaanagira. Ekigambo kiri taqiya ekiva mu wikaaya, okweteekako engabo. Engabo ogireeta ddi? Nga waliwo obuvune oba obulabe obugenda okukola ki? Okukolwako. Nabbi Muhammad, Kurani ne Nabbi Muhammad ekintu bakikkiriza. By the way, n'obutonde bukikkiriza nti omuntu bwaleeta bw'ati eŋŋuumi nejja bweti, kasita ogira bw'oti oba okola wikaaya oba okola taqiya oba oyagala kwewoma obuvune obugenda okutuusa, ekyo bakita taqiya, nti okwetangira obuvune obugenda tukutuusibwako. Ekyo kya mu butonde ate kya mu ddiini. Era road block wali bwesimbwa bweti road block mu bitundu ebimu mu nsi ezimu nga zitabuse mu madiini, nti road block eri buli ayina erinnya ly'Ekisiraamu tayitawo. Kyokola kyonna n'ojjako ebirevu n'enkofiira n'ogiteeka wali
oleme kuttibwa wano bakita tukuya nga bw'okyatula ekyo bakita tukuya nti nno neewaze omutawaana olw'okuba nti abashiya mu byafaayo by'abasiraamu be baasinga okuyigganyizibwa teri kyaweeganyizibwa kwenkana nyumba ya Nabi Muhammad. Abasiraamu ne bakwata ebiso ate ne batta ennyumba ya nabbi waabwe, otegeera. Kati n'abagoberezi baabwe ne battibwa nnyo. Twakava mu Ashura mwatibwa Hussein attika ng'ogobera Muhammad. Hussein attika, saagala kukyogerako ekyo kati. Naye kakati olaba otta Hussein ate abagoberezi ba nabbi abagoberera ekiraamo, kuba nabbi yali alambidde abo bemutta. Ensonga lwaki mugamba nti tewali kiraamo? Kubanga mwabatta. Kakati n'ogamba otya nti nabbi yalama nga mu kiraamo ogenda ate kusangamu Hussein, abantu bagenda kugamba ate kakati ku Ashura ate Hussein ye yattibwa, ate mu kiraamo kya nabbi mu Hussein mwali ahla baiti, ndi abantu b'enju yange, inni tarikum fikum thaqalain. Nabbi yagamba mu Sahih Muslim, ndese mummwe nze nvuddewo naye mbaliseemu ebizito bibiri, kitaabu Allah, ekitabo kya Allah kino, wa ahla baiti, n'abantu b'enju yange. Abantu b'enju yange mwe mwali Ali, Fatima, Hassan, Hussein n'abaana baabwe ab'oluvannyuma, nga bano abalenzi be bagenda okubeera bayimaamu. Imaamu asooka Imaamu Ali, asembayo yoyo abasiraamu bonna gwe balinze ayitibwa Mahdi al-Muntazir, alindiriddwa. Oyo mwana wa Fatuma, muzukulu wa Fatuma, al-Mahdi ibn Fatima, mwana wani mutabani wa Fatima, Mahdi. Kakati bwe batyo bwe batambulanga. Naye kakati onoogamba otya nti nabbi yabatulekera nga wakwata ekisolo ttaali, wakwata obutwa n'otta Hassan, wakwata ekiso n'otta Hussein n'abazzukulu ba nabbi abasukka 20, n'ab'ekika abalala basukka 20, n'abaali babolerekeddeko abawera 40, be bantu nga 7, bonna ne mubatte Karubala. Kakati amagezi ge tulina okukola tugambe nti nabbi teyalaama. Yensonga lwaki owulira mbu nabbi teyalaama, kubanga abaalaamirwa bonna fe abasiraamu twabateekako ebiso ne tubatta. Yensonga lwaki owulira nti nabbi yaleka talaamye. Mu bukakafu kiba kya busiru nnyo okubanga wasobola okubeera omutemu ate n'olekawo obujulizi obukulaga nti nno oli mukyamu. Kati obujulizi obwonoona otya kugamba nti nabbi teyalaama, kubanga munagenda okubikola ekiraamo ng'abasika ate bemwatta. Oba otegeera abasika bwe batasebo kyekyo byebintu ebimu nze ebyankwekwa nga nsoma, naawe ebyakukwekwa ng'osoma ng'okyawuliriza oli bamasheekha batasomesa kintu kino. Otherwise nabbi ono omushiya nga bamutegeera yazalibwa nabbi n'akula ku myaka, n'akula wonna nga talimbye, tabbye, takoze eki, nga naba n'awumwakanya enkya ng'obubaka buzze, bamuta Swadiku Amin. Ono ye mwogezi w'amazima ate omwesigwa. Ku myaka 4 nafuna obubaka n'afuuka Rasul. Muhammad yalina ebintu bibiri, yali nabiyyun, yali rasulun, yali imaamun. Ontegeera? Imaamu kyekisembayo waggulu, inni jailuka linnaasi imaaman. Nti Burayimu gwe ng'omaze okuba nabbi, omaze okuba omubaka, inni jailuka linnaasi imaama. Kati abagoberezi b'ofunyeewo nze nkufudde imaamu waabwe. Kati nabbi atandika nga nabbi, bw'atandika okukoowoola nga bamuta Rasul, bw'afunawo abantu abagoberezi ng'abeera omukulembeze waabwe, ng'abeera imaamu. Kati emirimu giri ebiri, obutonde ye nabbi, emirimu obubaka gwe mulimu ogusooka, obwa imaamu gwe mulimu oguli ku top. Ontegeera gwe gubeera ku top. Nolwekyo nabbi yo yali Rasul oluvannyuma lw'emyaka 4 n'abeera imaamu eri abo abamukkiriza. Ontegeera? Era nabbi abakkiriza nti ekiraamo kya nabbi ne batakiyuzaamu, era ne batatta baana be, ne batatta njuye, baasigaza ekigambo ekyo imaamu.
nti abakulembera era abalyowa n'abalaga ekituufu n'abasomesa obusiraamu inni jailuka linnasi imaman, Katonda yagamba nti abo abayimamu nze mbataddewo. Nabbi ono ng'omushiya bwamutwala yali tasobya, kyekigambo isriba, obutasobya, obutakola kintu kyonna kyonoona oba kiraga nti nno kiswaza, kola ebiswaza mu byempisa. Kati nabbi eri maasumu kulliyan, ekyo naawe kyogamba. Era nga Qur'an bwe yamwogerako negamba nti wa innaka la ala khuluqin azim, oli wampisa ezigulumidde eba enkukunavu okwenkana erinnya lyange azim. Yo Qur'an bwete bwegamba empisa za nabbi wa innaka la ala khuluqin azim, ate gwe ekika ky'empisa zo kituuse ku azim, great. Nze Katonda ndi great, ontegeera, ndi mukukunavu, n'empisa zo zenkana obukukunavu bw'erinnya lyange. Omushiya ye bw'ate bw'atwala nabbi Muhammad nti empisa ze byonna mu nneeyisa n'enkola. Okyagamba nti ogoberera nabbi sunna n'ebisigadde ng'okyavuma omuntu azim, ng'ogoberera nannyini empisa Katonda zeyita azim, enkukunavu, okwenkana erinnya lye. Nolwekyo Yesu si bw'ate waali, era mubo okuvuma kutono oba tekuliiyo, okuvuma tekuliiyo, kuba tosobola kubeera ng'ogoberera khulukun azim, ow'empisa enkukunavu, okwekana erinnya lya Allah, ate n'obeera ng'okyasobola okukola ekikanga omuntu, kuvuma, kuba tteke n'okutta, tekisoboka. Mu ngeri eyo Jibuliiru yakumpanya obubaka, tekisoboka, kubanga abashiya bano nze mbasomye nkobe nazo research ebbanga lya myaka 30 nempandiika nabo articles n'ebitabo ebbanga erimaze 30, naye mbasanzeemu ekintu ekiyitibwa obuyivu, bayivu. Bwe basoma ekintu bakibukulira ddala ku nguune munda. Mubo mwe nategeerera nti bamalayika oyinza okugamba nti no nga Qur'an bwegamba nti la ya'suna Allaha ma amarahum ma yu'marun, tebasobola ate Katonda bwagamba nti kino ate tebasobola kugamba nti ate ndaba kino, nti malayika Katonda agambye nti kino genda okole kino ate nange ndaba kino, tekisoboka. Kati bali robotic, bali programmed, nga robot bwogiteekamu programu neekola ekyo kyokka kyogigambye, edankani y'abamalayika. Era omushiya bw'atyo bw'agamba nti bali robotic, tebasobola ngera Qur'ani bw'egamba. Omushiya ne Qur'ani batyo bakitegeera. Nolwekyo yali Ruhul Qudus, Jibuliiru eyasoma obubaka. Ruhul Qudus, mwoyo mutukuvu, mwoyo w'amazima. Mwoyo mutukuvu era abeera mwoyo w'amazima. Ar-Ruhul Amin, mwoyo waki? Nazala bihi Ruhul Amin. Qur'ani eno anti yagissa ye mwoyo omwesigwa era ye w'amazima, omwoyo omwesigwa. Ebyo omushiya byakkiriza ku Jibuliiru. Kati omugamba nti no n'omuwayiriza mu bantu nti oyo agamba nti Jibuliiru yakumpanya obubaka, omushiya akusomesa Jibuliiru gw'obadde oyisa mukamwa, akusomesa Jibuliiru nosooka notegeera malayika kyeki ne Jibuliiru kyeki, then nakugamba nti nolwekyo tukakasa nti ow'ekika ekyo tasobola kulimba. Kati ebyo byoyogera govoola, ate kivaako okuba nti obwannabbi bwa Muhammad obusazizzaamu. Kati ogamba nti Jibuliiru yakola ki? Yakumpanya. Obusazi gwe wennyini gwe avoola mu bantu. Kuba mushiya mbasomyeko byonna sibasangangayo abakyogera bwe batyo. Waliwo mu Uganda wano, by the way, omuntu asobola okunnenkana okumanya abashiya bamuleete wano, sisebo ojja mundeetera. Waliwo asobola okunnenkana okumanya abashiya n'okunnenkanya okumanya obushiya, I challenge, bamuleete wano. By the way, mu byobuyivu salyogedde bwentyo mu byobuyivu salyogedde bwentyo, naye njagala oli
ajje aŋŋambe nti wakoze kikyamu ne weewaana bwoti wakoze na kikyamu naye kale nzize tewali agenda kulinnya wano sebo njagala obateekemu omugwoleete kabaasi akawera bajje wano nga buli majjukiza munnaye nga buli majjukiza munne tekiriiyo nze ali ku ddaraja eyo mu kumanya abashiya n'obushiya tekiriiyo ekya Jibriiru tekiriiyo ekyokumpanya obubaka obwo wabula akiremeza mu ddiiro aba asaana kwatulira nti gwovvoola era gwoli mu kuswaza ye nabbi Muhammad ne mission y'obusiraamu bwonna esebo abatulaba tukyagenda mu maaso ne puroguraamu yaffe amazima agali mabega w'ekizikiza oba mu lulimi olungereza the truth behind the darkness ng'era ku mulamwa gwe tukyaliko omukulu atunnyonnyola ensonga zino ziri zetutambuliramu oba zetuwulira ffe ng'abasiraamu aba wansi basheekhe ze batusomesa sebo abantu bonna bakuŋŋaana nga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okuvaawo ne babeera nga balonda Khalifa Abubakar radhiyallahu anhu lwaki mumukkakanya lwaki mumuvuma nga ye khalifa w'omubaka abantu gwe bakkaanya naye okubeera nga yabakulembera kirimu bibiri okuvuma n'okukkakanya khalifa bwekiri simanti n'obudde buyinza okumala naye ekigambo ky'okuvuma kiririddawa ani agambye nti waliwo okuvuma mu bigambo ebyogerwa nti sikisangangayo basheekhe bakitugambe entakira nti mu akida zammwe mulimu okuvuma sikisangangayo ne baswahaba b'omubaka mu bitabo byabwe sikisangangayo dhammu oba sabbo kuvuma sikisangangayo okuvuma wadde okukakkanya sibisangangayo mu bitabo biririddawa babijjawa ku recording buno bu video ku maloboozi tulaba abamanyi bamwe bangi ng'era batula ne babateeka ne mu jahannama ebyobuyivu kati omanyi ebyenzikiriza birina kubeera binywevu nnyo nga biri mu bitabo kakati oyazaawo n'ayogera ebigambo abijjawa ebyobuyivu abayivu babigoberera ne bagenda awali ekitabo ontegeera awali ekitabo ono kyasomyemu mu butuufu oba mu bukyamu oba n'abeera nga tebiri nayo ng'ekitabo ekyo tekiriiyo abijje ku lulwe na kwagala kwe kubanga ayagala kutabula bw'aba tatabudde bw'aba tawaayiriza tasobola kusavayivinga nti ekyo nkirabye nnyo nti abashiya tosobola kubawangula nga tobawaayiriza ako kakwata okuva olwaleero omushiya tosobola kumuwangula nga tomuwaayiriza ate oli bwakusaba ekitabo aidha oyinza n'okumuboggolera nti obuuza nnyo simanya nawe wafuuse dda otegeera simanya nawe wafuuse dda omushiya ate ababuuze ennyo bazikirira ebintu byekika ekyo ogenda okulaba ngaomuntu awanvuya nnyo atandika okudduka awetaaweta ayagala kuviira ekitabo kiruwa ekyokera ddala aba alimba kubanga kyakkanyizibwako eri abalwanyisa abashiya nti toli muwangula nga tomuwayiriza ate webagamba abantu baabo bano abagobereza ba bulijjo ti ate tokkirizibwa kusisinkana mushiya wallahi si kirungi kyamutawaana nnyo tubeekesa mbiwuli ebigambo ebikika ekyo tubeekesa temukkirizibwa kusisinkana mushiya lwaki tokkirizibwa kubanga oyinza okukizuula nti sheekhe yabadde alimba ate alimbye emyaka 10 oba alimbye emyaka 5 kasookanga omulaba ekyo kisookera ddala and gwe wennyini you can't survive tosobola kubeerawo nga tolimbye
gwe tosobola kubeerawo no survivinga nga tolimbye, tosobola muwangula nga tomwayiriza, ahe naawe tosobola kubeerawo nga tolimbye, nga tobulimba gyezambi erisinga obunene. Senga abantu bali guba ne bagamba sheekhe byosomeseza emyaka gyonna gye tusomeseza twetende ku mushiya naye muyimirire naye awo, bwakkirizanga nga mumanya nti abadde yeekakasa. Bulijjo byamaze emyaka byonna nga basomesa ng'omanya abadde yeekakasa, bwakkirizanga nti kale mumuleete, naye tekisoboka. Ekyo nkikugamba tekisoboka. Gwe abakusindise bonna besimanyi bagambe bajje batuule wano maaso ga kamera wano, kubanga nobona ndi mu generalities, ebintu mbiyita kungulu. Tewali topic gye nsimbyeko kakati nolaba sheehe ng'azunga topic, kati ndi mu generalities naye kati nti kino obwannabbi Muhammad wal isma n'okuba nti tasobya tugiteeke wano, tuteekewo aya ne haditha olukunkumuli. Sheekh oyo anasurvivinga nasobola ogamba yali asobya naye muntu era nga bwempulya abajeregajerega muntu yali asobya ani ekyabashia tebakikkiriza. Bwoga nti yali asobya biki obubaka risala obubaka oba obukubamu ebituli oba obunafuya abashia tebabikkiriza ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo tewaliyo kigambo kiyitibwa kuvuma. Gamba nti ekiriyo nti abashia ebyagwawo bannaffe bye baseereramu ng'abantu, ekyo mpulya bakyogera nti ng'abantu basobya ng'abantu, very good. Kale bye basobya ng'abantu tubijjeyo mu bitabo, ko mu bitabo mu ebiri bano babitegeera abantu abo bulijjo, ate tebakukkiriza bitegeera biki ebyo bye basobyamu ng'abantu. Kati yo omushiya abijjayo n'abisomesa, bwe nsiyayo n'ensomesa facts ebyafaayo nga bwe byatambula. In other words, omutunuulizi agamba blood nga byali bijjudde omusaayi. Omutunuulizi nti Muhammad bwe yafa nti umma ye omusajja najja n'ekiso abakungubazi ne basaasaana. Ako oyinza okusikatiramu oli waba tannakawolereza, nate omushiya nakugirayo ekyaliwo wadde naawe wenyini oba osose kubanga mulumbe mukunkubaga te ekiso kigenda kitya. Era abasobezaawo nti basobeza nti baga Muhammad afudde balina kuttibwa, oba ontegeera, balina kuttibwa ngaoli bwe yali agamba. Kati omushiya bagamba ekyokutta omuntu olwokuba abadde agamba nti nabbi afudde, kumutta kiba tekiteredde bulungi. Bw'ogamba nti awo oba ovumye nabatakutegeera oba otandise okusobya ebigambo ebikola oba otandise obiyita agatali mannya gaabyo. Gamba nti nze sikkiriziganya, omushiya agamba sikkiriziganya na kino. Kakati ate omuntu ali intellectually bankrupt nga mu byobuyivu n'okuba nti munyimunguufu nga talinawo kabonero, waliwo abantu abatalina kabonero mu bunyumunguufu, abo be bayita nti nze sikkiriziganyizaamu na nsonga eno, nga nti oyo avumye nga intellectual bankruptcy. Kati ekyali olemeddwa kituuma kyekiri kino bakiyita butakkiriziganya, oba ntegeera kino akantu kano tekaba tekateredde ekituufu kikino, ekyo bakiyita kuwabula. Omushiya wawabula era gwe n'ogenda mu maaso eri ku misindano nti avumye oba intellectual bankrupt, ekyo bakiyita kuwabula. Gamba nti abashiya bawabula mu bikolwa by'abatusooka, bawabula. Gamba nti abashiya balina bye batakkiriziganya nabyo mu bikolwa by'abatusooka, tokiyita kuvuma. Gamba nti abashiya bajjayo detail, ne bamujjayo nnyo ow'ebikolwa by'abatusooka detail, ekintu mu bujjuvu bwakyo ne batakibikabika. Omuntu atabissebisse nga bwe kyali ddala tuba batufu, gamba nti abaavuma
oba tunoonye erinnya eddala nti oyo abireeta byonna. Ontegeera kakati ebintu ebyo kuba kulemererwa bintu bino gwe byolabanga ebitatereera ate era nga bambi bingi nnyo mu byafaayo byaffe ebitatereera kabibeere ebiriwo kaakati. Ontegeera history y'obusiraamu mu nsi yonna genda mu Middle East nti emizikiti gyonna ne gisaanawo gyonna egaza ate oli akaaba mu Luwarabu abasiraamu mu Luwa abayimamu mu Lwaniani bonna ne batamwanukula. History kijowandiika oyagala abantu bawandiike batya nti abasiraamu baagalana nga bye nawuliranga nti abasiraamu baagalana. Ekyo ng'olabye ekiri e Gaza okyasobola okuwandika story eyo nti abasiraamu baagalana oba oyina kituuma nti abasiraamu bakyawagana. Oba ontegedde nze ndaba wano bakyawagana, ndaba wano tewali kulumiriŋŋanwa. Eyo ye reality. Kati bwogamba nti waliwo akabonero k'e Gaza katulaga nti tetulumiriŋŋanwa oyo avumye. Come on, oyagala nkiyite ntya? Simanyi ontegedde ekigambo kye ŋŋamba sebo. Oyagala nkiyite ntya? Nolwekyo bwe nkugamba nti nno nze sirabangawo okuvuma nga netegereza ebitabo byonna. Wabagamba okuvuma nze ndabawo disagreement takkiriziganyiza na kino. Ekira kibayisa okuvuma ngenda okulaba nga ekituufu ekyokukiyita wano yali awabula yawabulamu wano so si kuvuma. Even discredit nti kino yakigira yakinenya kwa waliwo ekibayita okunenya. Nze gundi nkunenya mu kino gwe gwasinga swahaba gundi nkunenya mu kino mba sikuvumye. Okunenya swahaba omusinga kye yalina nabbi direct ng'abeera bonna. Bwe mba nina ebigambo byensomesa nti mu kino tufunamu ki nsomesa ekintu ekyagwawo nga seesibye nnyo ku bantu bekyatambulirako abaaye nti twafuna ku mutawaana bwe guti gwatandika bwe guti naye olw'obuyivu ne amaana bagita amaana elmiya olw'obwesigwa bw'ebyobuyivu nga bwe kyali ne bwe kyatambulirako obaleeta ku saidi eno waliyo gundi ku saidi nene bitatambula bulungi. Nogamba abantu batera mai safado kiki muno kati nga fabo mulembe guno tuyigamu ki. Ontegeera nze nyinza okusomesa ekintu nga sifuddeeyo nga seesibye nnyo nakubaaki kwe kyatambulirako wabula nga abantu bange njagala kubala kyenjagala bayigemu tuyigamu ki kyenjagala beesibeeko mu kino tuyigamu ki kubanga twafuna enkwagulo gundi twafiirwa bino twakola bwe tuti twali Spain emyaka 8 Spain ne Portugal bagira Andalus Spain ne Portugal myaka 8 batugobayo ensonga ezatugobyayo ziizino 15 nga zonna zonna ensonga ezo zaali zimenya obusiraamu. Ontegeera zaali zawukana ku busiraamu kubanga senga obusiraamu twabutuukiriza tebaali tugobyeyo n'abaali tugobyeyo baali badde mu kiseera ekyo myaka 8 baali badde basiramuse. Kyekyo ekyaleeta ensonga 15 kati nze mba siri kwesiba ku gundi omulaba mubi nnyo ani ekyo si ekigenderwa kyange. Ekigenderwa kyange kuleeta nsonga nga bwe yatambula n'ebyagirimu n'ebyatambuliramu wano wansi ne ŋŋamba nti kino kye tulina okuyigamu. Bwe mba nsomesa ebitajja bulungi mu baatusooka seesiba kumanya g'abantu abo no era sibasigazaako konda wano n'akatono ebyabwe baabikola ebirungi n'ebibi bigenda kusasulwa bo naddala ebirungi nze bwe ŋŋamba. Naye ate nina obuvunaanyizibwa okusomesa omusiraamu wange ono gwe nnuŋŋamya yeewala ekyatuleetera emitawaana. Tunaabasomesa tutya baleme kudda mu nsobi ezaasooka nga tetukitadde ku mmeeza kuba nabbi yagamba la yuldagu lmumin fi juhrin marratain. Omukkiriza tabojjebwa mu kinnya kimu n'abojjebwa musota oba sigga mirundi ebiri. Ekitegeeza omukkiriza takola nsobi emu mirundi ebiri kasita ogikola ogwokubiri
obukkiriza ng'obuvaamu. Kati abasiraamu bange bano bensomesa obutagwa mu nsobi eri eyasooka babere nga ate bagikola omulundi ogwokubiri ekigenda okubajja mu bukkiriza nina ojjogerako era nina okujja wano wansi nti bino byetugifunamu. Nolwekyo sebo ebyasooba mu baatusooka nze bwe ndeeta bekyatambulirako mba sebavuma okubavuma oba ompayiriza wabula ndeeta ekintu nga bwe kyali oluvannyuma nenyinyonnyola nti kale tukyewale kubanga kyatusuula mu buzibu buno na buno na buno. Osinga gundi ne gundi tekineetagisa kumuzinga. Nze nsoma mu buyivu bye baatulekerawo nembisomesa neneewaza beneewaza ku nsobe ezasooka ate nenkuutira ebirungi ebiri byasooka era ebirungi ebyasooka. Kati oliba ofuutuke n'ogamba nti ayogedde ku kibi kino sesiba kumanya amanya gobo gataddewo nde sesiba kumanya nesiba bano bagamba nti no hate the sin not the sinner. Bulijjo tamwa nnyo ekibi totamwa omubi eyakikola. Nze okukwentambulira ekibi nkyogerako era nenkyewaza kireme kuddamu kubanga era ekibi tekitambulirana ku muntu omu oyo gwobadde oteekawo erinnya lye si asembyeyo okukikola n'abalala nekitaawa ajja kikola. N'olwekyo beera ng'okyawa kibi ekijja okukolwa abangi so si eyakikola omulundi ogumu nze okukwentambulira. Kati abaleese erinnya eryo mu ddiiro abamusobya abamusobya otherwise abatayagala abasiraamu bategeere kibi. Webale abalabi baffe abalungi tukyali ku programu yaffe ku mukutu gwaffe The Truth Behind Darkness era nga tuli live ku YouTube. Abaliko musobola okuweereza ebibuuzo bye mulina byonna bye mwandiyagadde okubuuza omukulu asobole okubeera nga abinnyonnyola tutegeere ki kyennyini kye bali nga tuwulira okuva mu omu ku bo. Sebo enfunda nnyingi n'emabegakaawo nga olutalo wakati wa Isirayiri ne Iran lugenda mu maaso. Sheikh omu yatugamba nti tetulina kuwagira Iran newankubadde lwana Isirayiri era n'atugamba nti ekigendererwa kyammwe kyakusaanyawo busiraamu oba kyakusaanyawo basunni. Mu mbeera y'emu omukulu omu honorable mu bigambo bye yagambye nti ffe abasunni tetulina buvumu oba tetulina bumalirivu bwetulisa. Abayina obumalirivu obwetulisa bashiya be basobola okukikola. Ng'ate tuzze tusanga enfunda nnyingi nga abasiraamu battibwa ng'abatta babatta beetulisiza na zibbomu ku zibbaasi mu butale n'emizikiti oba oliawo. Obutujju mu bujjawa obutujju mufunze nnyo. What's terrorism? Terrorism kwe kukola ekikolwa eky'obukambwe ku soft targets ezitali armed ate mu ngeri eteri ntegeke. Tewali operation yalangiddwa nti temulinyaawo temukola kyani ankyobula nga abasirikale abambaga temulinyaawo ne basiba n'akagwa ne bagira ontegeera. Kati oleme kuyingira mu kitundu emitawaana kuzingiramu. Ye terrorist ajja ng'abantu bazze kusaala swala gye banoonye mu muzikiti n'ajabizaamu bbomu. Awatali nagamba nti abaaye wano ngenda kukolawo obukyamu ontegeera ate aba atajetinga abatali balwanyi. Soft targets bantu si balwanyi bantu bazze kusaala ani genda onoonye abasirikale ate abasirikale tomulumba ng'ali mu makaage mulumbe ng'ali ku front line oba ontegeera kuba n'omulumba mu makaage biki bikirayinza okuba terrorist.
ngali makaage tali ku service ali mu holiday ndo kwa terrorist wa dekano wa dani general mulumbe ngali mu uniform ngali ali ku deployment kakati yawo ate gwe tojja kuba terrorist okubanga olumbye omuntu eya trainingwa okutta n'okuttibwa ate tomusanze nti nga teyeetegese nga ali mu famire ye no ogenze ku station ye and so on eyo teri ajja kwita terrorist kale terrorist yoyo in reality seeko oyo haji bikiseeka and so on aba teyeetegereza bulungi aba ayogeza obutamanya bulungi oba aba ayogeza agatali mazima kuba ebibiina ensi ejjudde ebyamawulire kakati nti wali wabaddewo obutujju obwali Bufaransa, obutujju obwali Bungereza ku train, obutujju obubadde Syria okumala emyaka 10 obukubye emizikiti egy'Abashia, Abaduruzi, aba Alawites negikuba amakanisa n'amekereziya gabagobezi ba Kristo ne baita Bayazidis musimanya bali bantu bali abawathaniyin besiza masitani eri mu Northern Iraq abagenda ne basanyawo Kaburia Nabbi Yunusu Ninowe northwestern Iraq nti zino kabuli ez'ekitiibwa ebashiriki lwaki ne bazikuba kabuli yonna nesaanawo abo bonna temuli mushiya gamba nti n'abashiya ate be bajja ne babalwanyisa abashiya okuva mu Iraq eyo bahasdi shaabi wate babayita abamu abashiya okuva mu Lebanon biki bajja ne balwanyisa abantu abali bamenya amakyaki abakuba emizikiti gy'abasunni aba bayita ba ISIS kati ebibiina ebyo byonna tekuli kya mushiya ebibiina nga Al-Qaeda kimwe ky'abasalafu ba Bin Laden eri mu Afghanistan abatalabani bonna ngendo batonoye bonna basalafu ayo bali ne Bin Laden aba Al-Shabaab bonna basalafu aba Boko Haram basalafu nkugamba bonna tekuli mushiya aba ngabi aba ISIS aba baita Abu Musab al-Zarqawi mu Iraq bano bonna bakama abadumizi ab'ensi yonna ng'ensi yonna ebamanyi bali global mu terrorism. Bin Laden, Abu Musab al-Zarqawi, Al-Jawlani kati ono afuga kati yaza okufuga Syria n'ekirevu kye, Al-Baghdadi owa ISIS. Abo bonna abaali abatojjo nga n'ensi yonna ebanoonya kuliko omushiya n'omu tekuli. Akabinja kozi kali akali Kongo akawano naye kalunire Kongo eyo mu mizikiti gy'abashiya akajjamu abalwanyi nedda waliwo emizikiti mwe kajja abalwanyi n'ebyalo eyo gye kajja abalwanyi era n'omutujju eyakuba omukulembeze w'abashiya mu Uganda Dr. Abdul Kadir Mwewaya yajjibwa Kongo mu kabiina nga si kabashiya, omushiya teyalise mushiya. Akabinja ako kabasunni abasalafu, ontegeera abasalafu akakabinja nolwekyo ono yabadde ayogeza either ya papye oba butamanya kuba nitusuubira nti mumanyi. Bwaba mumanyi nga bwe kirabika ya papye oba obaddewo okuseerera n'abigattika kubanga reality zonna oba obijja bonna bwemmenya abumanyi, otegeera bonna bwemmenye abumanyi. Mu bashiya tebeerayo batujju. Abashiya balina leadership. The ayatollahs be balagira nti kati wano waliwo jihadi, wano waliwo si buli asanze. Sibuli asanze musimanya waliwo engineer gundi, engineer Bin Laden, simanya waliwo gundi nakandi biki abo balagira walala. Obo abantu abatalina leadership.
ontegeera kuva lwaleero abantu abatalina leadership ey'amaanyi ennyo mwemuva obutujju. Lwaki ewaffe Buganda wano, I'm very sorry ngenda kayingizaamu, lwaki Buganda wano tuli mirembe? Kubanga wali Ssaabasajja Kabaka wano tolina kyakati kyogenda kukola nti nkola kino kubanga Abaganda twagala tukole kino nga Ssaabasajja waali. Wano alina okugamba nti go ahead Abassaabasajja Yesu lwaki tulina emirembe miyitirivu nnyo wano era tuli organized, buli kimu kiri organized, kitambula, mipiira gya bika kino bikyani ane biri organized, kuba waliwo leadership. Kakati nene mu byobusiraamu owuliranga abantu nga tebalina mukulembeze aweebwa kitiibwa. Ontegeera nti oyo aweebwa kitiibwa bamutegeera okuva gy'atudde ne Uganda n'egindi. Bw'omuba temulina bakiko ekyo mummwe mwe muva abatujjo. Naye abantu abalina leadership nti ate missiles zikubye okuva nga zikuba mu Isirayiri, tezikuba mawanga, zikuba mu Isirayiri. Era yabadde jihadi. Ontegeera kati yabadde kujje ebyo bwe bityo. Iran mukulana ne Isirayiri yabadde kola butujju nno, ate yo yennyini yalumbwa, erina right okuddamu ebintu ebyekika ekyo ebirimu ebyanjulukufu ebiri mu musana. Abashiya be bakola. Bw'aba alwana misana mu musana, tajja ate abantu abazze okusaala ne bakuba bbomu. Obwo bubinja bwonna obukuba bbomu emizikiti. Bakuba omuzikiti gw'Abasuufi, ejjuba gye naalaba eyakafiiramu abantu abangi, omuzikiti gw'Abasuufi mu kibuga Sayina mu ddunguli Sinaayi, ne bafa 300 omulundi gumu. 5,000 ne bagendera ku gundi n'ebiwundu nga bane babakubye aba ISIS abasuufi manya bagundi abasalafu. Nolwekyo ono buli omu ajja mutegeeza nti abashiya balina leadership ey'amaanyi, tebaliimu bantu bano abakuma mu P7 baane ne biki engineer gundi ani alagira abantu nti mugende ku jihadi biki. Abalaga ku jihadi bali ku topo, babayita bamaraji bakamara byonna. Ontegeera kamara byonna gye bidda babayita bamaraji. Nga boolya omusajja gwe bayita Sistani, Ssaabayivu gwe bayita Sistani, ne Papa we yakyala mu Iraq yamusisinkana mu kibuga Dajafi. Papa n'asisinkana marje kamara byonna mu Bushiya ayitibwa Sistani. Abo be balagira ab'ekika ekyo. Era Papa n'agenda n'amwebaza, yeebale kugamba abaana ba Iraq ne bagenda bataasa amaekereziya. ISIS ge yali emalawo nga yeebaza munnaddiini munne. Abasha bali organized bwe batyo, era mu ngeri ekitiibwa bwetyo abaali banyigiriziddwa ne bagenda beebaza ababataasa mu ngeri eyesewo. Abatulaba nga tusemberera okumaliriza pulogulaamu yaffe, mbadde nsaba olutangaazeemu ku akiida zammwe, manhaji yammwe, kuba ffe tugenda olaba nga bye tugoberera ate mwe si bimugoberera. Tulina khalifa naddako mwe mubajjawo. Omuntu atulaba ayagala kumanya manhaji yammwe yeeri etya. Mu Abashiya n'Abasunni kiki ekinene ennyo ekibaawula? Ekinene ennyo ekyawula Abashiya n'Abasunni si Qur'ani balina emu, ontegeera, si Nabbi Muhammad balina omu, wadde some detail. Omanyi bagamba the devil is in the detail. Mutafasir yakhabba shaitan, Setaani yekwese mu buli obunyomero obungi ennyo bumuyingiddemu, naye mu ntunuulire ey'ekirindi ey'enduli nabbi y'omu, wadde Omushiya agamba tasobya, ate oyo Omusunni n'agamba yali asobola okusobya. Otegeera ebyo byekika ekyo. Naye nga mubaka wa Allah, kale tetugenda nnyo mu detail, yali asobya tasobya.
ekibaawulira ddala era ekyasooka okubaawula kyekyo nabbi kye yakola ng'agenda okufa bwe yagamba mu hadithi eri mu sahih muslim nti inni tariku fikum thaqalain, mbaleseemu ebizito bibiri. Biri mu hadithi eri mu sahih muslim, mbaleseemu ebizito bibiri. Kati tunuulire omuntu gwe tubadde twegattako ffenna wuno agenze agambye inni tariku, nze mbaleseemu. Kati ye we yatuviira bino bye yatulekamu awe wava okwawukana. So si okwawukana mu ye, wabula tuyinza okwawukana mu ye mu ngeri bani abatwala ebigambo bye seriously, bani abatwala ebigambo bye ng'ekikulu ate bani abatabitwala ng'ekikulu. Awo nno naye tuba tumutuuseeko. Abashiya bo nga nabbi agambye tebaddamu, era tebasobola kugamba nti awo yali yeerabidde, kubanga bo bagamba teyeerabira. Ekikwewuunyisa ate basobola okubinyonnyola wano. Nabbi Muhammad ye tasobola kwerabira bubaka, ye tasobola kwerabira byasomesa, ye tasobola kugira bwati, ye tasobola kusomesa basiraamu nti abange mmwe mwenna, buli mukkiriza yenna tamale ennaku 3 nga talaamye. Omushiya agamba nti Nabbi Muhammad yalaama era nga bw'asomesa. Oba ontegeera? Nabbi Muhammad yalaama era nga bwe yakisomesa, nti tewabeerawo afa nga taleseewo kiraamo. Kati Mushiya agamba Nabbi Muhammad kino naye yakituukiriza, ate atali Mushiya agamba teyalaama. Ekikulaga nti awa ekifaananyi ekijjuvu ku Nabbi Muhammad nti atuukiriza byasomesezza oyo Mushiya, kubanga Muhammad yagamba tewabeerawo ayeebaka ennaku 3 nga talaamye. Mushiya gwe Muhammad yalaama, yalaama kikino kirama kyeyatuwa, ate gwe omulala yalaama nti ate yalaama. Kitegeeza oli agamba nti teyalaama, abaamukubye eddibu ddene erigamba nti yasomesa kyataakola, kuba yasomesa nti walina okubawa ekiraamu. Kati ate ogwogamba teyalaama, ekyo kibadde enjalaasi. Nabbi Muhammad oba omukubyeko obuvune nga bugenderere oba si bugenderere. Omushiya tasaaga ku nsonga eyo, kubanga n'ekiraamu, hadithi y'ekiraamu yo Omushiya tagisaagiramu. Ate omulala agamba teyalaama, neno hadithi tayagala gitegeera. Nabbi agamba bw'ati inni tarikum fikum, nze nga ŋŋenze, tariku fikum thaqalaini, mbaleseemu ebizito ebyo, kitaaba Allah, ekitabo kya Allah kino, wa ahla baiti, n'abanaakisomesa ab'enju yange. Kubanga ekirina okusomesa ekitabo kino balina kuba bantu. Kati abantu abo yabalekawo. Era hadithi eyo eri mu Sahih Muslim, bw'oba omanyiyo endala kankuyambeko gye bagamba nti yagamba wa sunnati ne sunna zange, gindeetere mu kitabo kye bayita Bukhari teriimu, mu Muslimu teriimu, mu Tirmidhi, mu Ibn Majah, mu Abu Dawuda, mu Nasa'i, byonna teriimu. Hadithi kyerimu yiino Sahih Muslim, inni tarikum fikum thaqalain, mbaleseemu ebizito bibiri, kitaabu Allah, mbaleseemu ekitabo kya Allah. Wanga tekyogera kirina okukolwako abantu, kirina okuvunulwa abantu, beebaluwa. Nagamba wa ahla baiti, n'enju yange, kubanga okusira ku Qur'ani ekigambo ahlul baiti abakirimu tebasobya. Innama yuridu Allah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera. Qur'ani bwegamba nti Katonda asazeewo, yuridu kino kyekimusanyusa era kyasazeewo, an yudhhiba ankum rijsa, abanaazizaako obukyafu bwonna, ahlal bait, mu abantu b'enju, wa yutahhirakum tatheera, ate abatukuza olutukuza olusembayo. Eyo hadithi eno aya etegeeza temulina kakiki, temulina bukyafu, ate abatukuza olutukuza olusembayo temusobya, temukola bibaswaza. Kitegeeza muli maasumu. Nabbi Muhammad yakulembera ahlul bait, enju ye, ng'era akyali mulamu ng'agamba nahnu ahlul bait, fe ab'enju. Nabbi ng'agamba nahnu ahlul bait, fe ab'enju.
tesobya tetulya saddaaka la nakulu sadaka tetulya saddaaka ontegeera fe ab'enju nga nabbi akyaliwo nga yeyita wa mu nju bwe yali avaawo n'agamba nti mbalesemu ebisito bibiri nze ow'enju ate mbalesemu ebisito bibiri ekitabo kya Allah n'enju yange. Lwaki mu nju mujjamu bakyala be ate ne mubayingiza ne jahannama? Bakyala be nisa nga mucyo ne Katonda ekitiibwa kye yabawa, Allah ekitiibwa kye yabawa kyaba maama baffe. Ekyo ngenda kyandikola wano nga kampunzike kano kubanga kakulu nnyo. Ekiraamo kya nabbi inni taariku fiikum mbaleseemu, ekyo kiba kiraamu. Mbaleseemu ekyo kiba kiraamu. Bw'obanga olina gwogoberera yenna ekyo natakira kiraamu, tandika omuteekamu question mark. Ate teriyo kyolina kutwala nga kikulu ng'ebigambo by'omusajja ng'afa. Kebere shahada ng'ofa nkulu nnyo okusinga zonna zewakogerera mukwazi na Allahu akbar Allahu ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ezo zonna zikiikirirwa esembayo, ashhadu esembayo. Otyanga ebigambo by'omusajja ng'afa bivaamu emikisa oba ebikolimo. Kati ebyanabbi bwetyo byali mbaleseemu ebisito bibiri, ekitabo kya Allah n'enju gye mbadde nkulembera etasobya eterya na zaka eyitibwa ahlu baiti, enju yange. Bwe yalama bw'atyo omushiya wadde naye ebyenfuna byagala naye yagamba nze waba waliwo ekiraamu sijja kweteekawo. Abantu abaagaana okweteekawo nti nabo weebali nabo basobola okufuga, otegeera, ne bagamba nti tetujja kikola, ffe katugoberere be baatulaze, abo be bashiya. Omuntu yagamba ebyo weebiri naye naffe twemala, abo be batali bashiya. Sagagamba ashiya suni, abo be batali bashiya. Oli agamba nti ebyo weebiri naye naffe tusobola okwerondera, abo be batali bashiya. Naye agamba nti hadithi ekiraamo kya nabbi mbalisemu ebisolo bibiri, ekitabo kya Allah n'enju yange, n'olwekyo nze sikkiriza kwefuga nga bano weebali. Muhammad aba yandaze bano, nabbi wange Muhammad aba yandaze bano, nze sijja kubako kyenneekolera kirala kangoberere bano abo bashiya. Omushiya ye muntu eyeesonyiwa okweyagaliza kwonna n'agoberera nabbi kye yamulaze. Kati obanga ogamba nti no hadithi sunna, abashiya basinga okugoberera sunna kubanga bagigoberera ku nsonga esinga obunene. Sunna bako sunna eyo gamba nti nabbi yanabako mu ngalo n'alya, nti eyo sunna gigoberera. Eyo sunna okay, naye etereeza ki? Ekwata ku bulamu bwo nga gw'omuntu, naye neetereza umma yonna. Ani yalina okutusomesa nga nabbi avuddewo? Ani yalina otutereeza? Ali mu kigambo kya nabbi ekiri mu Sahih Muslim, ndesemu mmwe ebisito bibiri, ekitabo kya Allah n'enju yange. Eyo nno okuva kimanye, eyo yenjawulo ennene nnyo, enjawulo bwaguuga yensaleesale ennene nnyo wakati w'omuntu ayitibwa omushiya n'atali mushiya, oba wakati w'omushiya n'omusunni. Eyo yenjawulo ennene. Kugondera hadithi eno oba obutagigondera, kugondera nti nabbi yalaama oba teyalaama, kugamba nti nze be yalaama be yannaamira kambagoberere, oba omulala n'agamba nze sijja bagoberera. Eyo enjawulo ennene eriwo, era awo wali obuzibu. Esebo kiri kyobuuzizza ate abakyala bannabbi nga mubakaafuwaza ne mutuuka ku ssa eryogera n'ebitayisika mu kamwa nti nabbi agenda bonerezebwa n'ekitundu kimu kye kijja bonerezebwa olw'okuba omukyala gundi, ne mugamba maama w'abakkiriza Aisha ne maama w'abakkiriza Hafsa ba mu jahannama. Olwaleero nze nimusome wa bitabo, mpandika n'ebitabo. Omuntu agenda asoma ebyange asangemu ebyo tebiriimu. Oyo atuleetere
ebitabo ekitabo kyonna ekiwandiikiddwamu ebyo nga kya mushiya. Waliwo afuukudde omushiya okunenkana wano Uganda, waliwo afuukudde omushiya okunenkana baleete ka drone kalamba, baleete wano ka drone kalamba, oba mulimu afuukudde obushiya n'abufuukuula byonna nga n'ekindi mutwe bayine bebakweka njagala mbigweko nga kyekindi mutwe mbinoonyeza emyaka 30 years. I sit with the Ayatollahs. I sit with the Ayatollahs. Ntule ne Ayatollah, grand Ayatollahs. Nimbafukuula bonna n'ebibuuzo nze mbuuza ebibuuzo ebizibu bwe birema omuntu yenna nga mbyebuuza, nze neebuuza n'ebibuuzo ebizibu ennyo bisobola kuteeka ku mmeeza wano, olwo ebibuuzo bisobola kuteeka ku mmeeza wano. Bwe mbula gwe mbibuuza mbyebuuza, ate nembimaleko obudde bwange emyaka gyonna nembyeyanukula nze Adamu. Ontegeera? Kati omuntu atuyambi atalina wadde akapapajjo kamanyi ku bashiya, atuleete ebiwandiikiddwa mu bitabo by'abashiya, tolina wadde akapapajjo oyogerera wali abafuukudde emyaka 30 years. Come on. Kati sagadde nakumala budde nyinza okuba nga sikutizeemu bulungi, naye oli aleeta ekitabo bwe kiba tekiriiwo ngaekitabo takireese. Ate waliwo Seeka yagamba don't waste people's time. Abantu batudde awo balina ebyokukola, balina n'ebyomugaso byebaagala okuwulira. You are useless. Bwetweta kitabo you are useless. Yeah. Abatulaba tubeebazizza nnyo okubeera nga mwekumidde ku mukutu, nga tumaliriza mwenna abaddeko tubeebaza okubeera nga mutulaba n'okutugoberera. Ndabyeko mu comment section nga waliwo omukulu ye mugenyi asooka atuwadde salaamu. Waalaikum salaamu warahmatullah. Agambye ali Ntebe gyatufunira. N'abalala bonna mujja kubeera nga muweereza ebibuuzo byammwe ku mukutu, ne video ku TikTok zijja kugendayo inshallah. Ebibuuzo mubiweereze, tujja kubeera nga tukomawo oba oliawo olunaku olulala tubeere era nga tubibuuza omukulu oba alina gwe tunaaba tufunye okubeera nga tuddamu ebibuuzo ebyo, na byonna bye twagala okubeera nga tutegeera enjawukana zivaawa bwe tuba nga tutegedde awo ebitunyonnyoddwa. Enjawukana kati zivaawa, lwaki omushiya n'omusunni bayina enjawukana era zivaawa, oba oliawo tunaatandikira puroguramu yaffe enaddako inshallah. Twebaza mwenna, twebaza abateesiteesi abali ku kamera mwenna, tubasabira bulungi bwerere Allah ow'ekitiibwa abeere nga abamalira. So tukwebaza okubeera nga wawulidde omulanga nojja okubeera nga oddamu ebibuuzo ebyo. Katusuubire nti byonna ebinaaba tebitegeerekese oba ebinaaba byetaaga okwanukula bajja kubiddamu, era tujja kubeera nga twongera okubibabuuza inshallah. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibula abalabi baffe mikono gyaffe abatuwuliriza mwenna, assalamu alaikum.